Webale Mukama olw'ekisa ekiri mu nnaku luno. Olunaku luno Mukama tulukwebaliza kubanga muganda waffe abamu ng'abeera mukulu waffe abalala ng'abeera wa kika. Tukwebaza kubanga awezezza emyaka 8. Webale Mukama olwa General Kainerugaba Muhoozi. Tumukwebaliza kubanga tetumujaguza bujaguza nti mwana wa president nedda, naye n'ekyo kituufu first son. Naye tumujaguza kubanga si kawadi. Laba uniform gy'ayambadde, oli Katonda omukulu w'eggye. Mukama mukozese nga bwe wakozesa Dawudi. Muwangaaze olunaku lwasoose okulaba abantu abangi nga bakuŋŋaanye n'ensi yonna ng'eri ku Soroti TV nga bamulaba. Mukama taddangamu okuba nga talaba ku bantu. Abantu beeyongerenga. Muwe emitima gy'abantu, muwe obulamu bw'abantu, muwe obukulembeze ku bantu. He's a role model. We are so proud of him. He's our generational leader. We praise God for that. Mutuwangalize Mukama, musanyuse olwaleero essanyu litandike mu bulamu bwe lyabadde talabanga. Mu Kristo Yesu Mukama ffe tusabye nga tusabira n'amagye g'eggwanga, tusabira ebitongole bye n'ebikuumaddembe, tusabira pulezidenti taata w'omwana eyamuwaayo n'agamba agende ave mu kyegyo tatuula waka, agende atendekebwa amagye, n'atendekebwa mu mawanga, n'atendekebwa kuno, n'alwanirira eggwanga mirundi mingi abadde ku front line. Mukama mukuumye emyaka lufukunya nga w'amaanyi, nga w'amagezi, ng'aliko entiisa y'Omukama era omukozese ebitalabwanga mu Afirika ne mu nsi yonna. Mu Kristo Yesu Mukama ffe tusabye, amiina. What